Okusasira stage ezifiirirwako abantu baazo nga Nsangi yafiirwa chairman oza ne stage endala zifiirirwa bamemba bagala okubasaasira okusaba Mungu abalamuzi bwenkanya ekituleese bamemba wabuuzaako ekyokubiri kubeebaza enneeyisa gye tuyisizaamu ennaku enkulu Amina. Twekubireko obugabo. Mwebale nnyo mwebalire ddala buno bwokka gwe ye sizoni yetumazeeko nga teri musaabaze afiiridde mu takisi. So ekikolwa ekyo mwe muvuga obubi Erinnya Katongole John Baptist the head of supervision in Uganda out of twakola ekintu ekitali kya bulijjo kubanga twakyalira paaka ku paaka twakyalira stage ku stage nga tugenda tuwabula abadereva okwegendereza nga bavuga mu nnaku enkulu n'entikka y'emmoloka ezigenda ewala ezirina obutanda tubalabula n'ebintu ebimu ne tubitikkulako olw'okwagala nti emmoloka webanga ejjudde nnyo wetisse wansi ate ne waggulu katanda era ewa mu lulimi oluvuga emmotoka Kitoosa nkolera ku stage y'omubulo naye nange nyongera kwebaza bwebaza nga neebaza mukamera yonna okusinziira mukama waffe ono mukulu Ssentongo bw'ataba mu paaka ne bwabulamu eddakiika 3 tumanya Ssentongo ye mukulu Ssentongo waliwo abamuwawaabye ekizibu kya paaka baabano nkugambye bw'abeera wali eddakiika 3 n'abulawo bannaye twebaza bwebaza yatwebaze era bannange subire talina kye yakuwadde. Twagala okusaasira stage ezifiirirwako abantu baazo nga Nsangi yafiirwa chairman oza ne stage endala zifiirirwa bamemba bagala okubasaasira okusaba Mungu abalamuzi bwenkanya ekituleese bamemba wabuuzaako ekyokubiri kubeebaza enneeyisa gye tuyisizaamu ennaku enkulu Amina. mbuga yaffe Twekubireko obugabo.
mwebale nnyo mwebalire ddala guno gwokka gwe ye sizoni yetumazeeko nga teri musaabaze afiiridde mu takisi. So ekikolwa ekyo mwe muvuga obubi